Kino tukidde olunaku olwaleero omutendesi Paul Poti abadde n'abeera ayogerako eri amawulire akwoteeka ne kapiteeni mu kaseera kano eyasobodde okuba nga naye yeesogga enkambi Khalid Aucho naye yamaze dda okuba nga yeesogga enkambi Bobo Sibyaruhanga yeesozza enkambi ne Musaayi Muto oli Musaayi Muto naye nga naye muzannyi wa Uganda Carl James mujaguzi naye yasobodde okuba nga yeesogga enkambi mu kusooka oyo yali tayitiddwa naye yeegasse dda ku nkambi wabula nga Rogers Mato ye kisobola okuba nga otegeerako naye ajja kuba nga yeeyuna enkambi olunaku olujja kubeera lwanca kakati olunaku lwaleero omutendesi Paul Poti asobodde okuba nga ayogerako eri bannamawulire n'ayanja ku nteekateeka z'alina okuvaawo ne points 3 olunaku lwaleero nga bw'omulengera abadde ku House Mengo abala points 3 n'omupiira oguddako ogwa Algeria nagwo abeere nga gubalamu points 3 jjukira olwaleero Algeria agenda kuba nga azannya omupiira gwe akati tujja agenda okujja okuzannya either nga ali mu points 9 nga ffe tuli mu 6 nga tulina kumukuba tubeere nga tugenda level naye ako points 9 naye ekisingira kyensobola okuba nga nfuna mu press conference eyo abonyaga tube nga tutandikira Simon kyekya Khalid Aucho okuba nga tagenda kuzannya mupiira gwanca mbu yazza ayinamu ka injury namulaba nga azannya n'amairako ddala ka cup kali bali bazanyiramu kilabu ya Azam wabula sinzira mbu ku sikaani yagenze maaso okuba nga emuyitamu nga amaze otuuka wano akizudde nga injury tejja musobozesa kuba nga azannya mupiira guno nga ayinamu injury naye kirungi batutegeezezza nti ye ne Mato omupiira ogunaddako bayinza okuba abateredde ye Mato talina injury yakuba atuuka mu kikeerezimu kyenayagadde ye gesture gye yalaze omutendesi kuba omuzannyi yamutegeezezaako before atanaba nakujja mu nkambi nga coach munaye nina injury namugamba sigala ng'ojja abalenzi bakulabe nti wooli kapi twakirabako naawo yali Young Africans abaali ku semi-final yali finals za Confederation season yewedde nga alina injury naye n'aswa ne ttiimu ne bagenda ku bugenyi ndowooza baali bazannya ibesemu Rangers oyo Khalid Aucho sebo n'assuka ne ttiimu n'agenda nayo ng'era ekimutwala tagenda kuguzannya naye ng'agenza abeerewo nti alina confidence gy'agenda maaso okubeera nga ateeka mu bazannyi ozaamuko nti naye eyinza okubeera positive eri awo endala eri awo endala kubanga bw'otunuulira juzi Musaasize yali amukaabirira agamba Aucho waatali tunaakola tutya mu makkati naye bw'abeera nga naye nga wo tugenda kola tutya abaana we bali bangi ati bwe buzibu bwamwe awo kyakuba ki bakuba ki of course wotunuulira Aucho nti mu ba midfielders bonna abayitibwa bakusomera wano ne mbayitamu nga ndani kwa Khalid Aucho Bobo Sibyaruhanga naye alabise nti ayinza obutazannya kubanga yajaleeti mu nkambi ani Bobo Sibyaruhanga yazajjo ate kikeerezi gwe ewo kitegeeza ki okay kangende maaso Ronald Ssekiganda Joel Serunjogi Ibrahim Kasule Travis Mutyaba beba midfielder kati bwe tutandika okujjamu Khalid Aucho takola ki obadde osoma ba midfielders betulina abayitibwa Khalid Aucho Bobo Sibyaruhanga Ronald Ssekiganda Joel Serunjogi Ibrahim Kasule Travis Mutyaba kati mu bufunze Khalid Aucho wabataliiwo kati soko gatekulumu abaala basobola okuzannya midfield newankubadde nga bayitibwa mu bifo ebirala nga defense Kenneth Semakula asobola okuzannya midfield ekyokubiri bwe ntunuulira line up eyali nga tuzannya Somalia mulenzi ono Elvis Bwomono bamuyitidde mu badefender bamusomera ba midfield tiimu yemu Paul Poti gye yafieldinga okuzannya Somalia Elvis Bwomono yasomerwa mu midfield nga ali kuzannya n'omukulu yali azannya n'omukulu Khalid Aucho balinga baddawo pivot so olowoozaamu nti Khalid Aucho waatali either Elvis Bwomono ayinza okuzannya oba Kenneth Semakula azannya mu kinnya njagala tutunuulira abantu bano bonna bye balina ababiri Khalid Aucho ayina ki waba ku kisaawa kuwa kinaki gwe option jomba egena kumpa kinaki ante kati bw'otunuulira Khalid Aucho of course waba ali fit tewali gwoyinza mugeraageranyako era n'olero Elvis Bwomono baamuteekawo nga
ku complimentinga kuongerezaako bongereza ku Khalid Aucho kyasobola kukola ki kyasobola kubanga akuwa naye kale tunuya ba midfielders abalala abayitibwa bali so soft Travis Mutyaba banyumirwa nnyo nga balina omupiira naye kizibu kulowooza nti Travis Mutyaba ajja gukuyigira ate muguyina Bobos byalohanga twogedde wali nti yomu ku baatuuse jjo ne ya trainees in fact budabo ina trainees ejjo lera trainees omupiira gwancha kawungeezi kusawe game plan yatandika ddi omutendesi yagikuba ddi era abazanyi abadde bateekamu kuva ddi okubeera nga Bobos byalohanga yazze jjo abasobola okubeera nga atandika first line up ekyo tulina okukirowoozaako baba yasawo game plan ye nga abazanyi bano babadde wabatandika traininga kuva ku Friday. Okay, mbale tunulire enkambi ya Bungereza. Omuzannyi yatandika omupiira, actually yavana katebe omupiira gwe basoose okuzannya ogwa Bosnia and Herzegovina. Yasaliddwako. Nga yazannyako ddakiika mbale ne wabatana kubanga bakona ku kapiira awo abatandise training onako olwaleero tebana kubanga basalibwako akati byonna bikyaliwo andi abo bo bakyalina obudde. Okay, twegatiddwako former captain ku timu yaffe gye tuwagirako mu kaseera kano ey'eggwanga ya Uganda Cranes. Mu kaseera kano ensonga gye tuliko ye ya timu y'eggwanga lowoozaamuko nti bo babeera balina knowledge eri deep mu timu eno ensonga nti bali bagenze maaso okubeera nga bagizannyira ku bingi nnyo mu kaseera kano byayinza okuba nga atuwa ngaffe abali wano of course ne eri muna Uganda ali agenda maaso okuba nga otulaba bingi nnyo etwaga abeere nga tukolerako onako olwaleero agenda sooka abeere nga tubuuzaako n'okweyanjirira omulabi wa Dream TV tubeere ate nga tutambula wamu naye tukwandiza mwami Andy kale so mbalamusiza mwena abalabi ba Dream TV amanya n'eddoboozi Andy Mwesigwa ntera okwongerako the former captain Uganda Cranes olwensonga abantu bakimmanja gwe lwaki so bakimmanja nti okwongerangako so yensonga kinkataddeko naye ndi musanyufu okuba nti ndi ku mpewo zino olunaku olwaleero naffe tuli basanyufu okuba naawe okusookera ddala tuli mu keetereekero kakuddamu kulaba national team ng'ezannyira ewaka mu kisaawe ekyo eky'Ennambole nga tunana kubanga tugenda eri ku bazannyi ku tiimu eyayitiddwa ku bandi betusuubira okuba nga bajja kuzannya omupiira ne byetusuubiramu okusookera ddala kiwulikika kitya muli eri naddala kati mwe abazannyanga ne tukyayiza emipiira wano ewaka bw'otunyenge gye tubali tupafomingamu nga tukyaliza ku bugenyi olowooza kino kitegeeza ki eri ya Cranes nakiki kigenda okuba nga kigatta ssanyu jjereere olw'okuba nti Uganda Cranes ekomyewo ewaka normally bwe mba musambire waka you stand higher chances of winning the game or even of playing better olw'ensonga nti obeera n'obuwagizi bagamba nti omuwagizi abeera omusambi namba 12 mu kisaawe so nsuubira nti Uganda Cranes okudde waka kirungi era kijja kutuyamba okuba nti tuimprovinga ku nsamba yaffe sinakindi n'okwongerako obuwanguzi bwe tuba tusamba okuba tuwangula emipiira egiwerako olw'ensonga nti tuli waka kimanyiddwa Namboole kuva dda Katiro teriyo tiimu yonna yonna yali ezze eNamboole ng'emanyi tegenda ku bakita walk over tekiriyo Namboole Katiro kuva dda tiimu amanyi tuze tugakuba ga Nigeria ga Ghana ga Egypt gafuna obuzibu eNamboole so ku mulundi guno kirungi nti tukomyewo waka era nsuubira nti tujja tandika bulungi waka tuyanza maybe bwe twogera ku shape ya team mu kaseera kano Uganda Cranes nga bwe tugiraba ku bazannyi abasamoningiddwa atwaba ebitone bingi nnyo ku tiimu mu kaseera kano ebireeteddwako then bwe tudda ku draws ezizze nga tiimu emaze okuba nga eyitibwa abazannyi abazze nga bataninga down nga babadde baayitiddwa nti tumanya nti yabadde ayitiddwa oli omuvubuka ayitibwa Wauche Mubiru namanaddamu natugamba naye asijja kubanga nsobola kuzannya Bevis Mugabi abadde atukoledde bulungi awo mu Central Defence emipiira gibadde gisembyeyo naye yatugambye akyalina byakwasaganya mu kaseera kano of recent atutegeddeko nti ne Rogers Matu yabadde atukoledde bulungi mu qualifiers ezo yasembye okubanga azannyako yakuba goolo nga tukuba Somalia yes naye tutegedde nti tagenda kubeerawo then Khalid Aucho
naye tagenda kubanga azanya ddamu mpira tugenda okusooka ogw'eggwanga lya Botswana ate oba oli wandowoozezzaamu nti guno gwe gwandibadde omwangu gw'okwepikira tekigenda kutuddirizaamu njagala otwala omukisa guno okutegeeza nti Uganda is a gifted country with a lot of talent naye okudda ku ebyekikugu akatini okusinza ku squad yali eyitiddwa njagala okubakasa nti nali musanyufu olw'ensonga nti abasambi abaali bayitiddwa bonna baali basamba ku maclubs gaabwe kiri very important nti omusambi bw'abanga alina that playing time at club level kitegeeza nti bw'omusamoninga to play for the national team he will always deliver okujjako nga maybe alemereddwa just set up mu team but the fact that abeera with that playing time alina that the fitness kiba kyanguwa okujjako nti assembling ya team eneze nebaawo kaseera katono that can be the problem but pool y'abasambi abali mu set up nsuubira nti eri very okay coach wabanga ajasembolinze bulungi agitegese bulungi we can get good results and we can play better okay mwami andi wali mumativu n'omupiira gwe twazannya tuli mu qualifiers wetuba tunulidde group geno mwe tuli mpira gwe twasooka okuzannya n'eggwanga lya Guinea oyizolowoozaamu nti babadde somehow exposed ku tournament season ezawagguluko myaka egibadde gisembyeyo emitonotono babadde nga mu AFCON nga bazannya nga tetuliiyo naye tulina eggwanga lya Somalia mpira gwe twasemba okubanga tuzannya wali mumativu n'ekika ky'omupiira ekyazannyibwa n'ebitone bye twalina mu mupiira ogwo nsuubira then twali twakafuna coach true twali twakafuna coach era okisuubira kibeera kiri evident nti coach omupya bw'abanga yakatandika okubeera ne team okujjako ng'asanze nga tiimu eriko akaliro nga already waliwo ekyali kikoleddwawo nti ye ebaddewo eringa ekola ki egoba eri mugundi naye yali wa mukisa nti ffe na philosophy exactly so nsuubira omupiira tegwali musava bulungi but olaba nti at least twasobola okukola ki twasobola okugyayo win so mbale kugamba nti kiyinza okuba nga maybe omutendesi yali alina ye nga ye kyatendeka yes sinakindi tiimu eyinza okuba yasamba nga yo ng'omutendesi waali bubeezi ekyokulala nti maybe ayinza okuba nga yaintroducinga philosophy ye naye ng'abasambi tebanagikola ki tebanaba kuginyikira bulungi so yensamba eyo okuba nti teyali ki teyali nnyo nakubadde nti obubonero twabufuna kapi oba olw'okuba nti n'olumu twalaba tiimu ng'ekyuse nnyo ne mu collapse twalaba face empya ezaali zitayitibwangako national team okusinziira ku coach eyaliwo abazanyi be yali akozesa nono be yali ayise olowooza nakyo kyalinako effect enjawo gyekyali era bwe kiri anti nkugambye nti tiimu bw'ebanga etandika butandisi okubeera assembled awamu okyogedde nti faces zaali mpya so era kitegeeza nti n'ensamba tesobola kubeera ki tesobola kubeera coordinated bulungi nti muba mwemanyi omupiira okusamba obulungi okujjako nga lack teri on your side but okusamba obulungi kirabika ku kisaawe nti mucoordinatinga mwemanyi ono noono nooli mwemanyi engeri gyemukola mutya omuzannyo ne gunyumira abantu omupiira gubanga gutambula nti bwe guva ewange ngwa gundi bulungi gundi nagwa gundi bulungi ne tudduka bulungi tukola patterns ezo bulungi then oba goalo nejja oba neegaana muyinza obutafuna results naye ng'omupiira gunyumye okay tugenda soka tuwumulemu katini nnyo bwe tukomawo tukyali ne former captain Andy Mwesigwa twogera ku nsonga za Uganda Cranes tugenda jiwa obudde bungi ko olwaleero tukyalina n'enkambi ennyingi tukyalina okuba nga tugyogerako genda tukubirako ne tochi mu bitone byaffe ennaku zino ebikyaganya okweyongerera Dream TV akwetuli naawe atwegaseeko ng'oyita wali eri mu channel ye ya Bunyoro yenkolagana gye tuba tugenda maaso okuba nga tukutegeezaako nze Disani Kyeswani ne Simon Lumukityo ate nga tukyali ne former captain ku timu yaffe y'eggwanga eya Uganda Cranes Andy Mwesigwa tukyatambula ffenna tuli mu kwogera ku yakijja Gonde Ibrahim Sekajja nali mumyoka nendo za kuwa kyasizo kikuuma kaseera kawange I think emyaka 8 nebikopo nokiwangulirako bingi byasekafa nempangula bingi bikopo 3 nga captain then kikopo kimu ng'omusambi ebikopo 4
then nezija ate nempangula ekya club ne sports club Viranga. Yes. Wembadde nzijjawo ng'ovudde ku Villa. Tulina abazannyi bangi kisinga okutawanya mu bitone byaffe simanyi. Tulina abazannyi bangi bava wano ku ttiimu zaffe ezaloko ng'amaze okuba omupiira ne bagunoza. Naye obuzibu bwe tulina abazannyi bano bwe bagenda ku kipro omupiira gwine ng'ejje guzikirira awo. Naye wava wano eno n'ogenda by the n'ebitone bye twalinawo ebiseera ebyo tuse bwe twogera ku basekajja abasikirwa n'okwata ekikuba emyaka 8 ate n'osigala nga talent yeyo yennyini naye twogera ku ttiimu yaffe mu kaseera kano nga tulina n'abazannyi twandibadowooza nti kati twandibali tubeesigamyeko nga n'okubayita mu butuufu olaba nga kirenga gye kikalubamu kituufu mpozi ekyo maybe nyinza okukiteeka ku partly abasambi obutabeera focused ekyokulaba maybe ne lack nayo njajjogerako ekyo kikulu nnyo Katonda okublessinga tetujja kukyebalama nti bw'aba akublessinze buli kimu kyokwatako kiba kijja kukola kijja kutuukira mpozi n'ekirala tuyinza okudda ku player management nti abasambi b'omupiira bonna mu nsi yonna babeera ne bamanagers baabwe so manager bwakukwata obubi era nebivaamu byennyini tebiba biki tebiba birungi bw'ova ku ekyo ne tudda problem maybe ku federation yaffe okuba nti maybe tekola kimala okola follow up ku basambi then n'okuba guiding obulungi because once you identify a player nti ono is a national player then omanya nti oba oteekeddwa okuba nga omugoberera bulungi get in touch ne agent we I'm managing musambi ono tumwetaaga tulime nti muluzinga omutwala mu siiki omufunidde akatale mu siiki anaasamba ebiseera bisinga olaba abazannyi nga bwe bazannya mu kyani kuba tumanyi kyani bazannyibwamu bazannyi bazannyira waka bwe bamala okugenda mu tournament eyo eya kyani toddamu kubalaba njukira kyani yali e South Africa twalina omutebi Derek Kakoza yamasimanyi n'agenda wa so nkugambye nti management eyo ey'abasambi nga kuliko ba personal managers as agents then nekirala federation okuba nti because bw'oyita omusambi afuuka wa ggwanga that time it becomes an international and a national player kiba kitegeeza nti oba oli menti okumugoberera oba oli menti kwasaganya kariya ye federation n'omusambi then ne manager we oba okitegeera okulabira ddala nti omusambi oyo atuuka gye tumu expectinze nti Mia Calling a player kitegeeza is a good player. True. Mia Calling kitegeeza is a good player. Now after calling him ayingidde mu set up management eyo follow up eyo omusambi oyo paka lutumutuusa wali nti akuze kati avuddemu omusambi w'omupiira kyekikyalakinga njagala obudde tulina buti naye ati sinyaga tukoneko ku bitone byaffe tutuuse time tulaba nga Uganda abaana abato nga baperforminga bulungi n'okusinga ku national competitions ezenjawulo bageze mu competitions ennene okusinga tulina ttiimu eya under 20 buli weegenze egenze n'ebeera ng'etukolera birungi byerere ng'oggyeko amasomero ati walina amasomero n'adde ndabako yogwa omu kuba essomero lyo limu kubeetabye mu mpaka za usa abaana bavuddeyo bakolera bulungi nnyo naye nga nzizeyo wali eri kwembadde ku under 20 nti abaana tulina abaana baali mu Mauritania ne bakiika ne mu mpaka z'ensi yonna World Cup wa under 20 bw'ovaawo n'ojja ku bana abasembye abadde ne Jackson Mayanja then ne Mole ku mirundi ebiri I think under 20 ya nations yes ne wano yes babadde era ne Mole African Games ne Mole ne wali eri mu Afcon bali ne Mayanja kakati bafiira wa kyenkugambye nti federation eteekeddwa okukola omulimu ogw'amaanyi si kugamba nti tukiteekawo kazito but bwebuvunaanyizibwa bwayo era ye planningira omuzannyo gw'omupiira nti plans ze ziriwa omaze okulonda anda olaba kati tiimu ensi zetuyinza okwegomba ettiimu nga zi Brazil ettiimu nga zi German ettiimu nga zi England
bwaba bazimba timu omanya tebazimba walaba Argentina ya Messi yatwala zi Argentina kati yatutte yamaze netwala World Cup okitegeera tuteekeddwa okukoppa ensi ezo nti bw'oba saaza kati oplaningira emyaka mu maaso tunuulira abaana abaliwo kati totunuulira eno ekola ki eriwo okitegeera bale waliwo n'abasambi abamu ababeera wakati awo bazunga buzunzi si ba national players naye nga basajja waliwo Thierry Henry Sali nti kuna ku under 20 yakaitibwa kati emirundi esatu naye olaba bwa developinze yes because now he's among the best players in the league. He's playing very well. But he was identified at 17. You know, okay, he can be a national player. Kati yeguna wengamira wali nti federation take it going an extra mile in following these players and managing them. Because at the end of it all bebagenda okusambira mu maaso. So mbadde nkugamba nti ensi ngezo zi German, zi Brazil, zi Argentina zaani bwe batwe bategeka ki teams zaabwe tebatunulya eno gye balina kaseetuuka of course bana nkokutunulya wansi bo bamanyi nti under 17 yaabwe after 5 years yegenda okuba senior team yaabwe under 20 after 2 years yegenda okuba senior team yaabwe oba kitegeera so but deploying a team mo any competition no nti bwe under kate after a few years ogenda ngati buli mu position entufu gye bakola ki bwe babu setting nti under 17 ojja nga under 20 yaabwe after 2 years ojja gira nga under 20 then olaba under 20 yaabwe ndali after 2 years ngati ye senior team so kyalakinze mu Uganda wano kancho ne mu Africa okujjako abatandise okukikopa obulungi nze always give example of Senegal ya adoptinga culture ya France era n'obasinganayo kuki butereevu era Senegal kati yo yensi kati eri ku mulamwa ogw'omupiira ne mu bakyala set up yemu oba okitegeera ne batambula paka ku kiso Uganda tuteekeddwa okukoppa enkola eyo ojja kwebuuza nti abaana ba Mole yali under 20 right now bali luddawa we having Bobosi Aziz Kayondo and who we would have Bamugulusi Isima but Derek Kakoza where are they with Mugulusi Isima Chingambi wali eringa ngamba nti federation etekeddwa twala obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo omusambi ayinza okubeera ne agent we naye nga agent n'ebyokukola tabimanyi mukozi wa sente so national team the fact that ono is a national player bateeke nninga ku agent omwana waffe omwonoonera okyegedde omujja wano omuselecting the league entuufu oba gofudde kimu nti sente njake omutunuulire nti musambi muto is he still under development oba yatuuka dda he wants to just mature oba kitegeera zenjawulo ezo ezikola ki eziriwo exactly ate n'akomawo kubanga wali kati development process ye ate mwe mugifudde gundi experienced gundi ye ngambe nti mugifudde career ye so nga atali mukula naye n'omuzunza mu development omuzunziza omutute ku pro tannatuuka pro negamba nti amunange kirabu negamba mumuzeeyo asooka ate akole ki asooka akubeke tumwetegereza oba akoze ki why nti ba agents bo batunuulira ekintu kimu sente natuwumbawumba omwoyo gwa Uganda Cranes nja tugenda kufuna omupiira gwa Botswana naye olaba ebbugumu bannayuganda libadde likyali ttono tugenda kukola tutya okuza omwoyo gwa Uganda Cranes lwaki bannayuganda kati tiimu balinga abaagirabirira ddala one is tomorrow's performance yegenda okuzza abantu lwaki nti tubadde actually team yava mu bantu engeri gye tubadde tukyaliza ebweru w'eggwanga so team abantu ne bata embracinga bulungi
ne batagi owninga bulungi you know kati n'okudda tukomyewo era tebannaba it is evident now bwoboja nti bantu banayikola now ekigenda okubazza ddala Timberland okugifiiringa okugi-owninga nti bannayuganda eno tiimu yaffe is the performance tomorrow. So performance yenkya eri very kinyo mu kuzza abawagiziwa enambole okubanga bawagira national team. Okay, tweyanziza ekibenya amatuli gyekyo tukyalina points 3 tusibaganye n'amawanga nga Guinea, Uganda, Guinea, Mozambique ne Botswana. Tulina obone buli busatu Algeria abadde asoomuseeko. Tukweyanziza nnyo Captain Andy Mwesigwa webale nnyo kubanga ojjo tukyalirako ku Dream TV anoza n'abakulabye bakunyumiddwa kadde katutwala kiyumba anaagwa tugenda kubanga twegatta ku kwogera kwa president eri eggwanga mu kaseera kano tukwebaza nnyo asobola okubanga otambula naffe kiza tubeerenga tukusibulira wano.